nze ebbanga lyonna ekirungi nti obadde ogambye abawagizi bange nze ntambulidde mu ntalo nze opposite w'ekintu ekirungi ndowooza nze nkoze ebintu ebirungi naye ebintu ebibi bye bisinga okwatikirira kitegeera naye nze manyi ensi zetubeeramu wali oba zetubaddemu ziri ensi ziri a bit advanced omuntu ne bw'aba nga asibiddwa just dakika bbiri ne ku Google bali oba bakitaddeko dda bakugyeko dda particulars oba ofuuse muntu mulala okitegeera kati ebyo byonna byakolebwanga abantu abantya kwanze ntiibwa bintu byenkola si bya bulijjo nze ebintu byenkola byange nze kanze ndi birala kati abantu bali bo abateekawo embeera naye okugaba ssente mutima ssente tegabika olaba omuntu baba bakuzimbirawo nnyumba ne bakugamba mu nsawo za seminti endala awo ate n'ogaa naye gwe gundi kikayo olinayo omuzimbi omulala gw'omanyi ono alabika alya nnyo ssente ekige naye nga byebakola bibyo kati bw'osanga ng'omuntu alina omutima tetumufeebya bannayuganda muyige tu embrace omuntu wamu okusinga okumuteeka wansi kale for example let's say nti mbadde nti oba ssente zanzigwako era nandibadde nina okutreatingibwa n'ekitiibwa why nti nina ebintu byenkozeeko ebirabikako nkutte ku bulamu bw'abantu olaba let's say eri gye mutera okugenda ekaga ewa radio singa sinze ddala ku bye nateekayo mwandibadde mulambula ki naye nga radio yali tayimbira nzezeka yali ayimbira abantu bangi naye nga n'okumeshoningako okugira abantu ababeerayo kuga nti oba Brian bane batuteekewo akantu oba erinnya lya Brian teyasobola nakukyogerako okitegeera bulungi naye mpozi ekintu kyenja okukolaawo kye bamanjayo ekaga kimu ku abyalumbe lwa Moze that's it ekyo kyongi chapter njigale zitambuze obulamu bwange ngenda bagamba nti nze mbadde mu kulwanyisibwa era nze kyengenda omuntu gwe ngenda okusooka okwebaza mu bulamu bwange yenze kubanga nepushinze onenekiririzaamu okusigala nga nyimiridde nga no one is behind me okujjako mpozi n'omukyala wange n'abaana bange mpozi n'emikwano gyange mitonotono nsobodde okusanga eyo naye nabo nga naye nga nze mmanyi nti omuntu yina bwekiririzaamu buli kimu kisoboka so ebyo ekyo ekyokusibwa sikimanyiiko era nakibannyonnyola era nekola clarity naye abamanyi ezo ziri advance bwokwatibwa bwotyo si bye bino ebyaffe mbukubirako kwafande gundi kusimanyi nti bandaba biri ebyeri byakulabisa paka kuwulira bubi okitegeera so omuntu bino si byeno byakugamba era omuntu bwagamba ekintu wali bino byo bikyukamu naye so mbadde nsaba bannayuganda tulekenga kutwala ate nze nina ebintu bingi bantu mweti singamba wawaaka wange omuteeka ku pages zammwe ayinza n'okutwala omwaka mulamba nga taweddeeyo naye ebyo ebintu tebiragibwa babantu balaga bibi boogera kino boogera kiri okitegeera nze muntu omu eyalaga bannamawulire nti omuntu abeeramu ne ku ssente naye ate bannamawulire tebabeerawo bannamawulire bagenda ne bana abantu ab'emitwalo 3 mukasajja mukateeki wansi naye ng'ate nze nali ntaddewo ne saako eyali esobola okubakwatako nga bannamawulire okitegeera ngamba munnamawulire omuntu akugamba atya n'osula ne kamera mu kiraabu mu mitwalo 5 gwe mukazi tolina bulamu kati abantu netandika obbabuusa naye ate nze gwe babuusa ate nammwe emundu mwazituusiza naye which is okay gwe guba mulimu gwammwe you are supposed to mulina okulipotinga ekituufu naye okulipotinga ekituufu si kibi naye ekyobulimba for instance waliwo omukulu ayogedde ku kintu ky'abaana abo abawala olya bulungi nze nja kukyogerako because I'm brave enough ekitegeera nze Katonda yannyamba ekintu kyali kimu nti we nali nkolera okitegeera bulungi we wali offices zange naye nga ate nina ekizimbe ku musajja aluba we nali ngenda oteeka podium ki house naye nasooka nenjireka naye nga tubeerawo muki mu tent kakati omwana omu okumanya nti bannayuganda mulina nnyo okukozesa obwongo bwamu abaana bagamba musajja yatusibira mu nyumba emyaka 3 nga tetulina ssimu naye nga abantu abaganda tebalina ssimu be baali basekretari bange bakwata neki n'appointment zaabwe kati sirowooza nti abantu abanjagala nga bayitanga baddanga eri ku State Square ne baleekaana bano ne bafuna appointment secondly be bali receiving nga batu boba nti oyina
olina ekizibu osobola okinnyonnyola omuntu n'omuga nti wayi wano tuli mu buzibu okitegeera wali awantu ewange wajjangawo abasirikale wajjangawo buli omu every nature nga n'abantu basulawo awo so nze lwaki nti saavaayo kwedifendinga kweza allegations one abantu abanteekako ebintu ebyo bajja buzima mawulire nga bwolaba bwe tutadde obuntu buno wano abantu bwe bataddewo cameras zaabwe sorry okitegeera they never went to police kuba baabanyi even the CID ne bavaayo nze nalipotingira omwaka mulamba paka bwe basazaamu bondi yange nga nze kennyini nze nevasinga kubanga bakikola kuswaza kuteeka wansi erinnya lyange naye mu ebyo byonna sina lwaki nti mbyogerako nze ntambula ngenda wa mu maaso nkugamba nga ebabyogera nanda kati nedda omanyi let me tell you omuntu yenna omunnamawulire alina credible source okitegeera bulungi nze njagala okulaga passport yange wenayita okitegeera bulungi nja kugiwa omuntu omu agibalage nayita ku kisaawe nayitawo ennaku z'omwezi zaali 22 epo nengenda nga tewali nayita ku kisaawe era mpise ku kisaawe kyaffe Entebbe siina we nali mpise wantu walala nti oba ate kino basinga bagamba wayita Kenya ate nze Kenya nga nayitayo wankugambye nina gundi ekulaga nga wano immigration ekulaga exit ng'ofuluma ne wodda ate n'ekirala bwe nandibadde nina omusango otegeera bulungi wano mwasooka okulaba banners nga mbagamba ngenda kudda otegeera I think ndowooza bandibadde babagamba nti oba omusajja oyo ali bwati ne bwati ate ne wano security is not weak ne Kenya gyogamba gyoyita borders tuyina abakuuma amajje agakuuma wonna omuntu yenna kino kankibasomese bw'oba olina omusango mu ggwanga they red flag you tuyina woyita nkubuulize landlord wakyo kuba nkusindikewo kati ku musajja alumu gwani yagamba nti no eyo flat ogiraba ebbanga lyemazeewo eyinza n'okuba ekusinga obukulu Mathias oli waka oli ku Lubaga road waka owaayi sooka onnyonnyole bano ndi ku TV ndi ku bamawulire bali bagamba mbusimanya awo nali mpangisaawo ne renti yali aganye sebo ekizimbe ekyo kya oba ekizimbe ekyo sebo kyali munne ndi wano eno ku bamawulire sebo era mbadde njagala basindikawo ga bategeere naye tekyetaagisa bukubidde bukubizi simu bategeera ani nannyini kizimbe manyi bantu bano beegeziwaza sebo sula bulungi ni kyakiragala anti obadde andagati osoose kuŋŋamba nze nkumenyera ku kimu kyoŋŋamba kinkunnyonnyola kakyegedde bulungi ekyo ekizimbe n'essaawa zino bw'oyitawo yasulaka yasula ewasemba kitegeera bamuyita Mathias kitegedde essaawa zino kiri wali ku musajja alungi kati ebintu ebimu bannayuganda kyenjagala okubagamba ebyo ebintu biba byange nganze gwe mba n'ekizimbe tekikugasa kebe n'emmotoka eno iba tekugasa kikugasa kye 10 kyenkuwadde n'otwalirako omwana n'afuna ekyokulya you get my point bino byonna tubiveemu ebyo iga amawulire ago bwega temulina ogassa ebbali ago tugendenga nekiri Brian otuyambye otya kubanga embeera ebatwala ogamba simanya bagamba malisi simanya ebyo ebintu bigenda baleetera buleetezi bizibu byongera kutunyiza ffe ng'abantu mukyuse mu mawulire the way you present to people bannange sijja balimba essaawa zino buli omu yeebuuza kiddako okitegeere so wagendera wali otandise projects ez'abantu ab'enjawulo okuli bannamwandu bamaama okubako bebatandika bannamawulire nga nabo batereddewo saka ey'enjawulo abamu ababenefitinga are you going to start from where you stopped kwezo circles n'okuyamba abantu abo oba ogenda sigala olinayo engeri gyogenda okikyusaamu era abo abayagadde okubanga bayambibwa obanga beegatta ku projects zino bakoze batya naddala ffe ab'amawulire kakati first and foremost nga bwe nkugambye nti ngenda kusooka kulaba ntambula ya bintu nga bweri nsoose kujja kweyanjula mu bantu then ndabe naye ng'ekintu kye nasoose okuteekako essira yebadde first
okitegeera kuba sigenda gatta bintu ekintu kyonna kimu omulundi gumu sijja kubisobola so mbadde njagala tusoose festi eyo bwemala okuggwa then tulabe engeri gye tugenda okutambuzaamu ebintu